nzize wano okutegeeza bannayuganda ku nteekateeka gye tukoze nga gavumenti nga tulagiddwa pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni okuzza bannayuganda abali South Africa kuno okwaboobwe olw'ebizibu bibayitamu nti waliwo enkola aba South Africa gye baateekawo ebuzizzaako emirembe abatali bannansi ya South Africa, era njagadde okubategeeza nti nga tukolaganira wamu ne Office ya Prime Minister ne Ministry ya Internal Affairs, Ministry ya Works and Transport ne High Commission South Africa awamu ne bannayuganda bali South Africa mu kibiina kyabwe enteekateeka ey'okuzza bannayuganda abawerera ddala 746 bamaze okwewandiisa nga tebakakiddwa olw'okweraliikirira obulamu bwabwe n'ebyokwerinda n'okutiisibwatiisibwa ne beewandiisa eri embasi yaffe mu South Africa ne basaba bakomewo eno ewaabwe, era ng'amawanga amalala gonna aga Africa bwe gagezezzaako okukola enteekateeka okukimayo abantu b'ensi yaabwe. So n'olwekyo enteekateeka tumaze okugikola era President alagidde ekitongole kya Works, Ministry ya Works eragire mangu bunnambiro ennyonyi zaffe eza kuno Uganda Airline zigende zikime bannayuganda abo lisiti y'abantu 746 ne lisiti eno ekyeyongera kubanga bannayuganda twabasabye beewandiise ku embasi yaffe. N'olwekyo nsabye okutegeeza bannayuganda nti abantu bano tugenda kubazza era nga tebasasudde ssente. President ow'eggwanga lino asazeewo abannansi bano abali South Africa abanyigirizibwa bakomewo wano, naye era nga Ministry yaffe ya Foreign Affairs tugenda mu maaso n'okwogera ne gavumenti ya Republic of South Africa ku butya bwe basobola okuwa bannansi abali bannansi ba Uganda abali South Africa obukuumi, kubanga enteekateeka si ya gavumenti. Enteekateeka y'okutulugunya n'okugoba abatali bannansi ya South Africa si nteekateeka ya gavumenti ya South Africa, naye bannansi be beekumyemu ogutaaka ne basalawo batiisetiise n'okubuzaako emirembe abantu abatali bannansi. N'olwekyo kyenzize okutegeeza eri eggwanga, ate era tunyolebwa wamu yakubategeeza nti mu nnaku ey'ekitalo ey'ennyiike twafiiriddwako mu mbeera bweti munnayuganda omu yatuusiddwako bulumbaganyi mu KwaZulu Natal province, era ntwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwaffe n'okunyolwa kwaffe wamu ne famire eya omuntu ono yafiiriddwa obulamu bwe. Era tubategeeza nti gavumenti eri mu kukola nteekateeka ey'okuzza omubiri gw'omugenzi ono munnayuganda okwabwe kuno. Nja kubategeeza nti eno si gwe mulungi ogusembye okutegeeza bannayuganda. Bannayuganda tubasaba mwekuumire ku mikutu
egy'empuliziganya tugenda kubanga tubategeeza ku kye tutuukako ne bwanaabanga tutandise okujja bannayuganda tujja kuba tubategeeza era tutegeeze ne famire zaabwe bannayuganda abo nawo basobola okubasanga nga batuuse wano. Neyanziza nnyo neyanzike. Able to get on principle commitment from the government of South Africa that this category will benefit from a grace period or amnesty. And we have since submitted the first preliminary list through a note of above, and I'm happy to confirm that since yesterday with Home Affairs, with DIRCO, and with the Border Management Agency on processing that category. The second category are Ugandans. So this first category I just mentioned also don't have means to come back. So the government, fortunately, who may have the money to travel back, but don't have the documents, and so they require the emergency travel document, which we have been supported with enough to issue, but also to secure amnesty. So they are going to pay for their tickets, but they need assistance in the issuance of emergency travel documents, and then to secure amnesty for them to travel one safe passage. Then number three, we certainly have guarantees from the government, from the host government. The President of the Republic of South Africa has come out to make a national address, and he has condemned the illegal actions by members of March and March protests, fronting members of the foreign nationals that are within the territory of South Africa, and all ransacked their businesses, and stolen their properties, and government has promised very firm response. And we have seen some significant deployments, because this group have issued a 30th June deadline or ultimatum. They are threatening after 30th, they are going to take matters into their hands. But government have also warned them against doing so, and that those who will go ahead to execute their threat will be severely dealt with in accordance with the laws of South Africa. So we are banking on that on that assurance from the government, as is the obligation they have under their constitution and under the international law to protect everyone that is living within the territory of South Africa. Okay. Thank you, Ambassador Paul. Honourable Minister. Yes. Thank you. That one will be answered when you come back.